naye nga okusookera ddala eri bannange abayinza okuba nga temwamanya nti nafiirwa maama, njagala okubatuusaako amawulire ag'okubika kuba go tegagenda kukoma kye nasinze okukakasa. Bantu bangi saababikira maama, naye tukkiriziganye mu mbeera emu oba endala nti akaseera ako kaba kazibu. Ebyaddala osobola okwerabira n'essimu okugamba nti kubika, osobola okwerabira abantu bw'oli n'omujjukira ddala n'ogamba wallahi nabadde nsaano mubikira, naye nga saasobola kubikira abantu ab'enjawulo. So mbabikira bannyabo ne bassebo abagoberera puroguramu eno bwakedde, ebimu ku bifaananyi we twali tuli mu kuziika maama eyafa ku Sande ewedde ku makya. Olw'omukaaga lwonna twasiiba mu dduka lwakyanga olunaku olulala, nze ng'omuntu nga sirina kyensuubira, essimu nejja nti maama ali bubi. So ne tugezaako kye twagezaako, ebisigadde ne tubirekera ani? Katonda. So bw'atyo n'abeera nga yagera n'amutujjako. Munnange nno ekyewuunyisa, wadde mu bifaananyi nnyinza okuba siri nnyo muntu asobola kubeerawo nti mbalage ekifaananyi kye, naye nga bakyeko mwakirabyeko, si yali awo nti adde akuze, just kati gwe kubamu bukubi kafaananyi wemba nga nze mwana we mu kifaananyi avuddemu, okitegeera. Kati gwe kubamu bukubi kafaananyi maama oyo aba yenkana atya, si yali awo nti abadde akuze, naye byebyo, okitegeera, byebyo. So ntuusa okwebaza kwange ku sayidi endala eri buli omu eyambeererawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebyadda simanyi ngeri gye nsobola kubeebaza, naye eri abo abambeererawo. Olwaleero ngenda kwebaza UBC Star TV, mwenna abammanyi n'abatammanyi, kuba kino ekitongole kinene. Nzikiriza nti eriyo bangi abatammanyi ate eriyo bangi abakola ki? Abammanyi. So mbeebaza nembeebaliza ddala okubeera nti mwambeererawo olunaku olwo. Mu kifaananyi ekyo producer nga kiri nnyina olubuto kiri kyova okulaga nga nnina olubuto ate wano ndaba siruyina. Bannange ngenza okutambula wali nga ndaba nina olubuto olulengera. Awo yo si yenza, omutuufu yenza ali wano. Oba onfuna bulungi, naye nga embeera yeeyo. Munnange ekyewuunyisa, nga bwe mbagambye sisobola kwebaza lunaku lwaleero ne neebaza mwena ne mugwa, naye engeri gye nkomyewo ngenda kubanga at least buli lunaku mbaako kyenkoonako, kuba ebyokuyiga byo bingi, byempitamu byo bingi, naye wakati mu mbeera tujja kubeerako engeri gye tutambula mu mbeera ey'okulaba nti tutambulira ku mulamwa guno gwe mumanyiddeko ogw'okuba ebitambula, ate era nga bwembawa nange byenfiiringa ne byendowooza. So olwaleero ntandise na kwebaza aba UBC, mbeebaliza ddala, ne neebaza aba Star TV mu ngeri ey'enjawulo, mbeebaza nnyo, mbeebaliza ddala. Mwebale kumbeererawo mu mbeera emu oba endala, buli omu mu kiti kye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Enkya ndowooza nja okutandika okwebaza mikwano gyange abayimbi, neebaza abantu mu ngeri ey'enjawulo. Tujja kubanga ate ntandikirawo olunaku olw'enkya, naye ng'olwaleero in a special way nduwadde UBC Star TV. Ndowooza awo wennyini we mba neebaliza omukyala Mulongo Babirye Saala, kuba kati oyo wa wano ku Star FM. Baŋŋamba we yali akola show ye yali ayogera ku nze, nga tuvudde awo nanjiirawo omubiri, tetulina kifaananyi kye, teyasobola kujja kuziika, era twali twogerezeganya ku ssimu, naye bye yakola byali binene nnyo 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 nnyo. So neebaza omukyala oyo Mulongo Babirye Saala.
era nkyamwebaliza ddala ndowooza nja nabbawo ensonga lwaki abantu abamu mbaagala nzize nfuna comments ez'enjawulo nga muŋŋamba lujja oyagala nnyo Spice Diana, lujja oyagala nnyo Mulongo Babirye Essaala, lujja oyagala nnyo ono naawe anjagala omanyi lwaki onjagala because nze when you my friend you're my friend ekyo kyendi era in fact nze industry eno situnuulira buli omu okitegeera naye ndi mumativu nti abo bentunuulira abanga abatono abo they value me, they like me. Oh God, mbeebaza mwebale nnyo okitegeera. So for now eyembeera tusooke tugikomyeko kaawo kuba we tunaagibeera njagala ngikonengako katono nga wenjivaako kuba yeekyaliwo naye nga njagala ngiyitemuko katono nga wenzirako ku kirala olw'ensonga zange kuba neebaza Katonda ndowooza olwaleero mu kiro ndowooza nzuukuseemu omulundi gumu okwawukanako ku biro byempiseemu emabega wali we tuvudde